abaana bammwe babeere baana bammwe paka ng'awezezza emyaka 18 teyeetaaga kuba mukwano gwo. Nze abange I don't need them to like me or not. What I'm doing, I'm their parent. Hey. Kyamagero. Ulira okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 5 omwana olina mu disciplininga gumu ku 5 era wobeera mu bazadde abatuufu obawulira their tone. Ekyo kijeewaawo, ekyo si kyampisa. Ekyo tebakikola bwe batyo, kikola jangu nkulage kola bwoti 0 to 5. Okuva ku 5 okutuuka ku myaka 12 there 0 to 5 is discipline. Okuva ku 5 mpaka 12 it's training. Bwozuuka ku makya genda onaabe, bw'omala okunaaba tuula osabe yala obuliri training. Tuzuka sameka creating a clock mu bulamu bwabwe obutabeera awo nga basekibote. Oh, thank you. So kind. Beera waawo kuba traininga ozuka sawa mmeka bw'ozuuka okukola mulimu ki. Kyova olaba twazuuka nga kati bafuna tubuuza bukya wakazuukuka wakoze ki. Nje obwedda ndi awo banno bakola mirimu gwokola ki. Abalala ne batugamba ffe waffe nga bagamba muve mu buliri ssaawa emu olina okuba ng'ofulumya. Ekyo kye bayita training. Oba olina kyogenda okukola oba toyina fuluma obuliri. The idea is to train your mind to wake up very early in the morning. Kala tokyappreciating eno. Toyinza kitegeera wali osigala oyomba nangenze lumu Mandela yakuba ebigere mu nju nga bamuzuukusa nempulira nga akuba ebigere agenda ogira ati nga muli mu maaso mugamba okoze eki nangamba nzuukuka ssebo nga fuluma ngoni mukambwe botyo. Hey, why don't you talk to him nomuganda tebakuba bigere. Eyo talk to him muli mu democracy. Omwana ow'obulenzi tomukuzanga mwana wa buwala. Nsi genda mutomera. Men we die alone, we die lonely. Kati anabeera awo nga asiita busiisi bige fuluma. N'afuluma awo n'atandika okubaako byakola. 0 to 5 discipline, 5 to 12 training. Zuukuka bw'ozuuka okola kino omala kino era patani ogiraba n'atuuka n'awummulamu nomuga kati wummula kola byokola. Nezuula saameka nti saawa zino ziyingidde 11 nti mugende munaabe. Training. Okuva ku 12 paka ku myaka 18 it is coaching. Awo okuva ku 15 ku 18 ebeera coaching. Mbo wandiika wano. Coaching tekitegeeza kukuba mwana. Omwana bw'asukka emyaka 12 okudda waggulu aba ayingidde adolescent stage. Kitegeeza olina kwogerezeganya naye because obwongo bwe bumugamba nti mugezi nnyo kusinga era alaba nnyo, so they are a little bit resistant and reactionary. Barebo babeera bayeekera omugamba ddeeno nayo ddeeno tabitegeera. Bw'atuuka mu myaka egyo aba takyali wa kibooko. Wali mu training zivuga wano mwogera bwogezi. Wali mu training zivuga kozo omugamba kino naako galamira n'amanya kino kikyamu. Naye Kyamagero abazadde bakyakuba abaana embooko muguno omulembe gwaffe guno. Nina siripa ewange nkuwoninga emirundi egi. Siripa osobola ogikuba omwana owange mukuba. Kyamagero, that is not right. What is right? Yeah, much as yes we want to. What is I right? mean, there has to be other punishments a child can take that is not beating them. Musibire mu kisenge. Omugambe, we are isolating you from everything happening this side because weisiza bubi. Ekintu kyokola. Make them miss what they want. Ekintu kati olaba byogera ebyo. Eyo nkola y'abazungu abalina ze bayita mental health faculties ez'amaanyi. Wawulidde omwana eyeetuze emyaka 9 kumusibira muki mu ruumu kumwawula ku banne because as Africans tetunnatuuka waawo. Ebyo byogera bya luzungu bikola eri Bulaaya. Wano omutunuulira bwoti mmanyi olaba lumulinda alina engeri gy'atunuulira abaana be buli omu n'afuna leveling nga tabakubye. Olumu sinze nzija n'okkuba. Actually at times I play the good cop.
naye agenda n'akola ekintu nze ne ntunuulira mukyala wange ye n'amutereka n'addamu nagwe oba oli awo genda owulira nga bapapala awo nga nze nzija mujjawo nga mugaa naye bakugamba kino. It's intentional.